Alright, ETV Uganda mwebale nnyo okutulaba na kutuwuliriza yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo tusinzidde eno saidi za Lweza Mukono era nga tukomyewo okukyalirako mulongo waswa tubadde tuludde okulabagana naye olunaku lwaleero tumunoonyezaako tuwayewayemuko naye mpola mpola mulongo sebo bigenda bitya? Mirimu si mibi bintu tebitambula bubi okutwaliza awamu lwakuba nti olunaku olwaleero olwokutaano sikola n'olwokusatu sikola kati munsanzeewo ndi mu ddagala mu kuteekateeka bintu byange mpola mpola okulaba olunaku lw'enkya nga bwe lunaabeera. Sooka obuze ku batulaba. Batulaba abalabi b'omukutu guno abalabi ba ETV Uganda bane mwebale kutulaba mbatumirako nnyo mwenna abatulaba era abawagizi b'omukutu guno bakuyita ku sabu kola kutya ekyo kyayogedde mu kikole mu likinge mu sharinge kubanga omukutu guno gubaako ebintu bingi. Yenze Nsubuga Wasswa ndi musawo wa kinnansi mirimu gyange ngikolera wano wennyini Mukono Lweza nkolera wange yajja yanteekerateekera ewange sikolera mu muzigo nakyo kikulu sikolera mu muzigo nkolera wange so abantu bangi tebalina adresi nga mumbeera mulina kye mwateesa mulina kye mukola mirundi egisinga oba mu muzigo oba mu muzigo ate nkya nosanga yasenguseewo nze nkolera wange nkolera wajjajja wange nkolera emirimu gyange era emirimu gitambulira ddala bulungi. Okay, embeera bwetyo bwetambula ebintu bingi ebibadde bigenda mu ggwanga tuli mu mbeera ya kalulu simanyi mwene wammwe kiri kitya abaagala kaadi abaagala bendera ez'ebibiina ebyenjawulo oba ke kasatiro ke tulimu mu ggwanga lyonna eno kiri kitya simanyi oba nammwe muli bize nnyo oba abaagala ebifo ebyenjawulo babeetanira ne bagamba owaaye jjajja akati ak'omukisa okugamba okubanga abantu mubakolako babeere ng'obuwanguzi babufuna mu mbeera eno ey'akalulu toyinza kugamba nti gundi yajjako ewange kubanga mu bumpimpi kyenyinza okugamba nti mu mulimu gwaffe guno gwetaagamu nnyo okukuuma ebyama naye nga abantu bajja okusobola okufuna obuwanguzi era vaawo mpitewo abadde mabegakaawo mu kamyufu kamyufu bakalondedde awo abantu kaboolesa obuziina naye mu mbeera y'akalulu kyenyinza okugamba kiringa kya mulundi gumu nti muli muntu asobola okuyambibwa naye naawe sooka weepime nyimiridde ntya bw'obanga oze mulundi gusooka okujja okwesimbawo bino ebintu tebirimu nnyo byamagero wabula tuyamba ku muntu mu butuufu ng'alina kyakutte naye nga yeetaaga kusindikamu akole ki akigguse tewali kuvaayo gambe ate n'obeera ng'ozze ne tubaako ne kyetukoledde si nze nzekka ne wobeera ng'olina mu ssabo gy'olaze jjajja nakkolerako ddayo ate oyongeremu amaanyi mangi mu kunoonya akalulu mu kubuulira abantu ebintu ebirungi mu kubasuubiza by'onoobakolera kikusobozese okuba nti eddagala lyaffe lino mu kukola likwongeramu bwongezi ki maanyi so sigamba nti akeŋŋenze ewa mulongo nkawuuse oyinza n'okunkyawa njagala nnyo bw'obeera ng'ozze tukoze ku nsonga ya kalulu ddayo ate okanoonye nnyo ngenze nowenkuma ekyoto gwe no bw'onoonya jagenda okulaba ne bajjajja bayinza omugamba nti owaayo oyagala kwesimbawo naye bireke tojja ate munnaye wano jjajja era kyakirina jjajja n'agamba nti munnange okusinziira bwe ndaba sente zo zoonoonera bwereere bireke akalulu kagenda kukyawaganya bukyawaganya n'abantu naye togenda kukawangula
fe eyenkola wano yajja agirina kabubeere bulwadde nga tebugenda kusoboka avuga nti ndowooza walabyeko abamu ababadde mu kalulu kano ak'ebibiina byabwe effujjo lyabadde lingi abantu abamu baafudde abamu ne beekuba nga ba kibiina kyekimu kwegamba effujjo lyako abantu bakoze effujjo ku bannaabwe ate nga nno bano abeekolako effujjo bonna abasinga ba kibiina kimu gwe mu mbeera yo oyinza kiraba otya? Olaba abantu bangi mu mbeera y'akalulu wetuli ne wetulaga ebintu bingi bikyabeera bizibu nnyo eri abantu naye nga balemeddwa ekintu kimu kubeera na buntu bulamu. Nze senga njogera emirundi mingi nti obuntu bulamu kintu kikulu newankubadde ng'obeera gw'olaba nga gwe mutuufu newankubadde ng'obeera gw'olaba nga kisaanidde obeere nga gwakifuna naye ng'olaba waliwo ekiganye beera mukakkamu olw'ensonga nti wakati mu kulwanagana wakati mu kukubagana oluusi ate kyongera kujja ekifaananyi kibi eri abantu bo n'okulaga kikyoli oba oli awo ekitalabika bulungi eri abandi badde bakuwagira. Weeks 2 emabega waliwo omuvubuka gwe bakwata n'omutwe ku paliamenti ng'agamba nti nno omuvubuka ono okusinziira ku kunoonyereza kulaga nti yajja n'omutwe ku paliamenti nga nti naaleetedde sipiika ekirabo ne bamugamba sumulula ekirabo kya sipiika ogenda okusumululanga mutwe gwa mwana muto. Omuvubuka bagenda okugezaako okunoonyereza nga kiraga nti omuvubuka naye ekitereke baamuwa kiwe. Abantu abamu bakiwanuuza ku mbeera y'abasawo ne bagamba nti bayinza okuba abasawo balina kye babadde baagala okwagala abamu ne bakiyingizaamu entalo z'ebyobufuzi kwegamba embeera eyo bwetyo simanyi oba gwe wakiwulirako era nakati poliisi ekyanoonyereza ono yakola ekikolwa ekyo kyali balina kigendererwa ki bazuula abazadde naye nga n'abazadde bye boogera abagambibwa nti be bazadde b'omwana eyasalibwako omutwe nabo bye boogera nga tebikwatagana bulungi. Kakati ku mbeera ekigambo kye nnyinza okugamba kirina kya mulundi gumu oba ebiri tuzze tugamba abantu nti omusaayi gw'omuntu tegulina kakwate tegulina kye guyamba mu buwangwa naye ng'abantu kibalemye okukola ki okutegeera. Bagamba abaganda nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo lugero lwa Luganda kitegeeza nti abantu bangi bazze bafa abaana n'abantu abalala nga bafiira mu buvuyo obufaanaganako bwe butyo nga ekibatta bafiira ku bintu ebitategeerekeka. Twala ekyokulabirako omwana baamusala omutwe ne bagusiba mu package ne bagamba nti mu kibokisi nti bagutwalidde sipiika kati omwana yafiira ki era omutwe gwe n'omusaayi gwe ogwayiika awo gwakoze mulimu ki? Kitegeeza nti nange wano enkya okyayinza okuwulira ng'oli gy'oli n'ojja bulijjo ajja okunkyalira ne tunyumyamu ku luno ng'ozze osanze wano wajjudde abantu naye nga bagamba nti basanze wano omutwe gw'omuntu oba okitegeera. So n'olwekyo ssente tuzaagale njogera eri abo abalina endowooza nti agenda kusala ku muntu omutwe agenda afuna obugagga. Njogera eri abo abalowooza nti wanaayiwa omusaayi gw'omuntu nga kiwedde essente bakola nkole mu buwangwa eno tutereeza omukisa gw'omuntu n'okumuggyako ebimusumbuwa n'addayo n'afuna. Abantu bangi balina oba wali ekiwuliddeko nga baga nti omusawo mwavu kyokka atagamba nti agaba obugagga oba wakiwulirako kuva n'olugendo olugamba nti omuganga teyeeganga. Kankubuulirayo ekintu kimu emikisa gino tegyenkanankana. Gwe olwaleero ne wojja wano ng'otambuza bigere naye ng'omukisa gwo munene nga gw'amaanyi bwe tugutereeza olinyirawo ennyonyi n'ogenda e Bungereza enkya n'obeera ng'oli mugagga
nga nange yatereeza omukisa nkyali mu kayumba nga we wakola ki nga buwandika nze nga nakatandika omulimu guno ogw'obusawo waliwo omwana sinza mwogera linnya yajja n'enkumi yes 2 yazireeta lwakusatu ne mugamba sikola naye fukamira awo mu kibbo oteekewo 10,000 ezo 2 osabe ogende ogobe byokola ki byogoba naye ku lwokusatu sikola nangamba nti mbadde njagala ndabe jjajja ne mugamba tekigenda kusoboka naye naawe wenyini nyino ojja kuba oyogedde naye nateekawo 2,000 n'atambula n'agenda naye bwe yagenda gye beewandiisiza mu by'okutambula kwabwe ogenda ebweru yasangayo abantu nga bangi niye akoma wanyumiza emboozi munnange nasanzeyo abantu bangi ne bagenza okunkebera okunkola bino nga bangamba nti singa mbadde ne ssente nanditambudde ku Sande ne mugamba nti bakusabye ssente mmeka nanga nti bansabye ssente nga nnyingi miliyoni 5 oba n'ekitundu ne mugamba nti kati ogenda kukola otya kubanga nze nange ssente ezo sizirina nangamba nti kangende ntunde poloti yange ne mugamba nti poloti togitundu ojja kujja wano enkya olabe jjajja naye obutakulwisaayo omuvubuka balina obutakkaanya emabegako ne taata we naye jjajja yamugamba ekigambo nti genda olabe taata wo ssente ajja kuzikuwa olwamutuukako bw'ati omuzeeyi yakwatirawo ssente n'aziwa omwana n'asasula n'alinya ennyonyi n'akola ki n'agenda ne gye yalaga olaba nga mu sitoole ye ng'ebintu bye bitambula mu sipiidi okusinziira ng'abalala wowulira bakaaba nti nagenze bintu naye kyengezako okulaga kyeki nti enkyakayinza okukomawo mu Uganda n'abeera bulungi nnyo n'abeera nga mulala nnyo ate nga nze oluusi sinaba kutuuka ku ogwo mutendera levo gy'aliko kitegeeza ki nti ye omukisa gwe mulala ku gwange ye ebibye birala nnyo ku byange kati abantu baleme kulowooza nti buli muntu ali obulungi yesasu buli muntu ali obulungi asobola okuba nga yali ayingiddeko mu ssabo nyinza obutakiwakana naye emikisa gino gigenda gyawukana emikisa gigenda gyawukana kyova olaba ate ntera nnyo gamba n'abantu nti muweerere abaana basome omwana ng'asomye omukisa ogumukuba guba gw'abayivu guba munene teguba nga gwawaso ataakola ki atasoma bana mbatwale abakunoonya mirimu kugaba wanoonyeza ate ze siwe wafunira omutwalo okitegeera y'abanoonyawo gwakakadde ebintu byonna ng'obikola bikole ng'obala omwana mutwale kusomera asome omwana olaba nga embeera ye si nnungi mu bulamu bw'ensi nawe olina gy'otera okuyitira genda naye obuuzeeyo naye mwana wange ali atya bwe kaba kadagala nga olaba gwe bakakuwa n'ogenda emirimu gye ne gitambula bulungi lwaki osuubira nti omwana atakeetaaga ku ssomero gy'akola ki gy'asoma oyinza obutamutwala kubanga omwana n'atafuna kifaananyi nti omuntu akolera ku ddagala oyinza obutamutwala nga omukazi waliisa bbaawe eddagala nawe omwana n'omuliisa mu mbeera efaanana etyo n'okamuliisa bwe kaba kakugula bwongo n'omunaaza bwe kiba kyakumuggyako bimusumbuwa bwe kityo omwana n'abeera n'emirembe omwana akula ng'asomye ng'ate n'omukisa agukola ki nga n'omukisa agulina. Okay, all right. ETV Uganda, thank you so much for watching. Tukyalina mulongo waswa tuwayawayamuko wano ne wali mpola mpola ku mbeera eza bulijjo. Kakati okuvujjayo keyo katono waliwo omukulu yatufaako ndowooza wiiki eweze Haji Nassantege Ssebaggala Haji alagidde yalagira ne bawa Besigye obululu simanyi oba wali oli otegeera bulungi myaka nali ntegeera bulungi Haji agambye tuwe Besigye obululu Haji yatuvudde ku maaso amusajja musiraamu naye ekyewunyisizza ensi n'obusiraamu nti tebamuziikiddewo amaze ku nsi oluvannyuma lw'okufa wiiki nnamba abasiraamu bangi bavuddeyo ne bakikuvumirira wabula ye ng'omuntu yali afudde ng'alagidde nti bamuziikanga alina okumala ku nsi ennaku 3 naye ate abaana be bonna balina okumuziika bali mitala w'amayanja ekyawaliriza ab'ekika
nabo okwongerayo at least wiiki nnamba bakisobozesa abaana okudda balyoke bamuziike nga bwe yalagira kati bamuziise manyi tebannamuziika bamuziika ku Sande leero Lwakutaano simanyi gwe ng'alaba ebintu oyinza okuba toli musiraamu naye mu ndabayo waliwo ekiraamo oba kati wano tuli ekiraamo n'eddiini birina engeri gye bizzeemu bikontanye abakulembeze b'obusiraamu kuba famire yaabwe ensiraamu nnyo bonna bahaaji taata waabwe yali musajja musiraamu nnyo abakulembeze b'obusiraamu bakivumiridde wabula ate ne baganda be bagamba nti ono yali mukulu waabwe yeyasikira kitaabwe nga yalinga taata waabwe nga tebayinza kunyoomoola kiraamo kye ng'omuntu simanyi oba gwe olina kyogattako kati kyensobola okugattako mu ndaba yange y'amangu omuntu asooka kuba muganda n'alyoka abeera omusiraamu simanyi omuntegedde bulungi nti Ntege yasooka kuba wafumbe nga taata we yakamuzaala oluvannyuma n'alyoka afuna erinnya ly'obuki ly'obusiraamu era buli basooka okuwa ery'ekika kitegeeza nti yasooka kubeera muganda newankubadde nga abadde musiraamu naye ate si muwalabu oba ntegedde bulungi nti eri ennono ey'okumuziikirawo ey'okuba nti nno tebalinda bantu ey'obutamutereka ey'obutamulindiriza ate ekola nnyo eri mubaki mu bawalabu olw'ensonga nti bo buwangwa bwabwe so wano kyewuunyisa abasiraamu naye ate nabo tebasobola kyewuunya nnyo olw'ensonga nti baali bakirabyeko ng'omulala bamukola ki bamutereka kakati bo bakireetamu lwakuba nti nno ddiini naye nga si kipya gye bakola ki si kipya gye baali sebuwalabu tekikolanga ki tekibangawo n'olwekyo bw'abanga abadde mu biti bibiri nga muganda ate musiraamu kitegeeza nti obuganda bwasinzizza obusiraamu obuyinza oba okitegedde tebamuterese lwakuba musiraamu bakkirize nti bamuterese lwakuba musajja muganda era akkiririza mu nnonozo olw'ensonga singa itazikkiririzaamu singa si y'Entege erinnya erimwanjula mu kika kyaki eky'effumbe n'olwekyo baleme kutunuulira kifaananyi kimu kya busiraamu batunuulire ne ku kifaananyi eky'obuwangwa nti kale bwe tubanga tetusobodde asobezza obusiraamu naye atuukiriza obuwangwa so kati kino kitegeeza nti abantu abalala bayinza obutakikoppa kubanga kino kyakoleddwa nsuubira singa yabadde mwavu singa baamuziikirawo naye omuntu olumu ndowooza bw'abanga alina obusobozi kubanga mu buwangwa newankubadde buwangwa kizibu nnyo ndowooza okutereka omuntu wiiki ennamba munnange kisoboka wawulyako okufa kwa Bujagaali bamutereka ennaku 8 Bujagaali n'okuziika waliyo bamutereka ennaku 8 naye bamukozesezza ddagala lino lyaffe baali bamalirivu nga wabeere nga waliwo ssente bajja kukikola wabeere nga tewali bajja kukikola kubanga obulombolombo bwali bukola ki bwali bulagira kakati ate kino ekya Ntege olwaleero ekiriwo Ntege yalaama ekiraamo kya musajja muganda kubanga okulaama nga tukkiriza mu mufu kyayogedde kisinga nnyo wano waffe mu buki mu Buganda era ffe wano waffe mu Buganda tulina n'ebintu bibiri tulina eddaame tulina n'ekiraamo enjawulo eriwa eddaame lya Kabaka ekiraamo ky'abantu bonna nga ate olumu bagamba nti yaleka eddaame aba akyogedde mu bukyamu omuntu wa bulijjo taleka ddaame kati waliwo oluyimba edda ennyimba ezayimbibwanga kyenva nnyenya kugaliba enjole nedda tegasobola kubeera gwe tobeera njole enjole ebeera yaani ebeera ya Kabaka kati ebintu bijja bikyuka mu njogera kyogamba nti
mu ebigambo tutandise bikozesa obubi eh nogamba nti kanyenye kugali benjo kanyenye kugali benjo gwatali bera gwatali kabaka tosobola kubeera njole enjole eba ya kabaka tulina ekigambo okunaaza omufu n'okuziraga kabaka yekka gwe bazibaga tebasobola kugamba nti naye ogenda okuwulira nga abantu bakikozesa bane sawa yino yakuzibaga mu Buganda kabaka yekka gwe bazibaga mmwe abagamba nti muzibaga nga mukikozesa ku bantu ba bulijjo mukikola bubi si kituufu so kati newankubadde ebyokuziika yaluddewo eddiini ekkirize ebiriwo eddiini ekkirize nti omwami ono yasooka kubeera Muganda nalyoka abeera omusiraamu era obeera ng'ozzeeyo okunoonyereza ogenda nti famire yaabwe bonna basiraamu nedda bw'oba ng'ozzeeyo okunoonyereza n'ova ku ntege n'odda ku kitaawe n'ova ku kitaawe wa ntege n'odda ku jjajjaawe n'ova ku jjajja wa ntege n'odda ku kitaawe wa jjajjaawe ogenda okulanga abasiraamu bakoze eki obamazeeyo bali abadde waliwo omwami omu twali ku mikolo gya lumbe nga musiraamu n'avaayo okulanya n'alanya nti nva mu lunyiriri lwa jjajja wange kinaaba mwenge ninga nti okitegedde nti obulombolombo tebuzika niwankubadde musiraamu tayinza kwegaana lunyiriri lwa jjajja we kinaaba mwenge mwakola ki mwava naye nga omanya amanya nti gajja gatuumibwa okusinziira ku bikola by'omuntu eriyo abasawo ab'ekinansi nga basiraamu bangi kaakati mu bulombolombo mukozesa nnyo omwenge abasiraamu tebanywa mwenge bwe batuuka mu kukola emikolo omwenge omuganda abanywako waliwo kye tugamba nti tukozesezza akabonero waliwo kye tugamba nti katukozese akabonero naye era ebintu bino bya mirundi ebiri temundaba obubi abasiraamu baganda bange nti wabeerawo ekisika nekisinga amaanyi oba obuyinza nti ogenda okulaba ng'oli yali musiraamu naye nga yasigaza linnya naye ng'obuwangwa bwamusika naggwerayo n'owunzika ng'omusanze n'omwenge agukola ki agunywa wabula ekyomuwendo nti tulina ffenna kye tuziza ekisinga okubeera ekibi nti ffe tetulya mbizzi ate n'abasiraamu tebagikola ki tebagirya abasawo abaganda mu buwangwa embizzi tekkirizibwa ab'obuwangwa tebalya mbizzi tekkirizibwa bw'ogirya obeera okoze ekintu kibi nnyo ne lubaala asobola n'okwamuka mu bulamu bwo tolina kulya mbizzi oba togiriira ku mbuga kwokka tolya mbizzi n'okugirunda nakyo kiki kibi n'okwata mu nsawo ya lubale n'ojja mu ssande n'ogenda n'ogula embizzi obeera okoze ki oba owedde oba owedde lwaki obuwangwa tebukwatagana na mbizzi ekisolo kino kirina kugambo baŋŋambe ki kirina mizizo ki oba kirina bintu ki ebikirobera neno mu buwangwa okubanga tekituukiridde kyenyinza okugamba nti ffe na buli nsolo oba ekinyonyi kyetukozesa tukikozesa buli kintu kyetukozesa sijja kugamba kisolo oba kinyonyi kyokka tukikozesa olw'erinnya eryakiweebwa abo abakadde abaatusookawo okitegeera kati tukozesa enkoko nti enkoko ekokoola ebizibu by'omuntu n'asigala ng'alina eddembe tuleeta embuzi ne tuyiwa omusaayi gw'embuzi olw'okubuzaawo emitawaana egibadde giri ku muntu tuleeta ente ne tugisala ne tuyiwa omusaayi gw'ente omuntu ono ateebwe naye agenda abeere bulungi ekigambo ndiga kitegeeza kumenya oba okuligga baga nti bannaye musajja amuliize ennume y'ekigwo kitegeeza nti ebizibu omuntu byabadde nabyo okubirigga n'okubiwangula okuba ennume y'ekigwo tuleeta ki tuleeta endiga kati nze muli nfumiintiriza nga ŋŋamba nti ekigaanisa embizzi eno onoonya nekyogiwanuuzaako nekikola ki nekikubula kati ogiwanuuzeeko ku ki tugambe nti wano wetugamba nti enzikiriza y'obuwangwa eyagala okufaananako n'enzikiriza y'obusiraamu si ya busiraamu yokka obuwangwa na buli ggwanga
nga likkiririza mu buwangwa banga ligoberera buwangwa lirina ebintu bingi nnyo ebifaanagana. Engatto teziyingira kyekisookera ddala. Twawula ebifa watuulwa nti ogenda okutunuulira omwami imaamu gy'atuula ne bw'obeera otuuse mu ssabo mandwa naye weeyawula ne waakola ki watuula tosobola kugamba nti wazze kukolako n'oyitawo n'ogenda eri jjajja gy'atuula. Ate ne mu muziki tosobola kugamba nti ndi musiraamu nnyo nazze kusaala n'ogenda otuula eri imaamu gy'akola ki gy'asaaliza. Ekyo ne kibaawo nga kifaanagana. Ku muzikiti osobola okwesanga kuliko emunyenye. Ate ffe eno waffe mu buwangwa bwe tulaba emunyenye tumanya nti ago mayembe gaze kutukyalirako. Ku muzikiti omulaba emunyenye olwo ekiro woogirabidde wonna omanya nti ndi bumu n'amayembe gange. Kobeere ng'ogiroose buloosi mayembe. Ku muzikiti kuliko omwezi. Omwezi ffe tuguwanuuza nti gwe gwa jjajjaffe Musoke Ssemwezi. Oguviirako abakyala ogenda mu nsonga. Kyovola nti omukyala wabeera mu nsonga tayingira mu ssabo ne mu muzikiti takkirizibwa. Kati ogenda okutunuulira ani yakoppaani? Tewali yakoppa munne. Tewali yakoppa munne wabula obuwangwa bufaanagana. Kuba nsuubira obuwangwa bwasookawo eddiini y'Obusiraamu. Kati ate Obukatuliki nabwo bulinamu ebintu ebifaanaganira ddala eby'obuwangwa wano. Ennyambala bambala amakanzu ameeru bambala amaddugavu. Enjeru ya Mukasa wane wa jjajjaffe ffe tugiyita. Tulina ekyambalo kya jjajjaffe Kawumpuli tekibaako mikono. N'omufaadha naye asobola okwambala ekyambalo nga tekiriko mikono. Tulina akabaani. Tunyokeza akabaani mu ssabo mu nkola y'emirimu gyaffe kyokka ate n'emmisa tosobola kuggwa nga tubanyokeza ku kabaani. Bingi ebijja bifaanagana. So bino ebintu byensinza oba amadiini tibitwemalizaamu bwereere. Era omuntu funa ngeri gy'osobola kubigattaganyaamu. Obeere Muganda Omusiraamu, obeere Muganda Omukatuliki, toggwerayo. Buli lw'onoggwerayo ekimu ojja kubanga okyonoonye. Kakati okibalansinga otya? N'obanga eri tosobezza ate neno tosobezza. Kubanga kyemmanyi nti ng'oggyeko bino bye bagamba nti nno mu ddiini yonna ndowooza ng'oggyeko abalokole. Omuntu bw'afa bw'ozaala omwana, omuntu bw'ofuna omukazi oba ogenda kuwasa oba ki, ng'oggyeko eddiini waliwo ebirala bye bakola mu buwangwa. Kakati obulombolombo ne bw'oba oli wa ddiini kyera bagamba kakati ogenda kukola bw'oti, awo senga yakikola, awo gundi yalina okukikola, awo gundi yaba alina okukikola. Kati nze nabeerako okwo mu kuziika omulundi gumu. Bafaada baali 9 nga ne gwe baziika mu Katuliki. Naye nagenda okulaba nga omwana yeebissa akabugo ng'akeebikkula bw'ati akasuula mu ntaana. Akalombolombo ako ak'okubikka akabugo kakolebwa omuntu abadde ajjanjaba omuki omulwadde. Kiddemu ekyo sikitegedde. Tulina nabeerako mu kuziika nga bafaada bali 9 nga ne gwe baziika mu Katuliki. Naye nagenda okulaba ng'omwana yeebissa akabugo akeebikkula ng'akasuula mu ntaana, abeera agikubye amabega akeebikkula n'akasuula mu ntaana n'atambula n'akola ki n'agenda. Akalombolombo ako kakolebwa omuntu abadde ajjanjaba omulwadde paka lwakoze eki? Ekyo kyabuwangwa. Paka lwafudde kyabuwangwa. Lwaki abeera akikola? Omuzimu guno okumuvaako nti nga bw'olaba omukyala nti bw'afiirwa bba alina emikolo gy'akola egy'obuwangwa egy'okweddaabiriza, era bw'amala okuyiwako ettaka ajjayo ekintu kino kyabadde akozesezza emikolo n'agenda mu kitooke n'akifugika awo, era n'ayogererawo n'ebigambo nti ono ye mukazi wo mutadde wano, nze tonnoonyanga era tondulumiranga. Ekyo muganda wange obeere Musiraamu, obeere Mukatuliki, obeere mulokole, obeere Mukristaayo, bw'otakikola kikomyawo omuliro. Byo byowulira nti omusajja yafa naye asigala musomesa.
kitegeeza nze kyekiri kyenkugambye nti beera mulokole naye ng'ate oli muteeso. Kitegeeza nti ekiseera ky'okuba ng'olina omukolo gw'olina okukola nga gwammwe gwa kiteeso gukole. Togamba ate nti kubanga gulina kye gugenda okukuyamba kubanga tebagambye mukala mujja gukola bagamba gwe omuteeso kubanga kikwata ku ki kikwata ku ggwe. N'olwekyo bw'ebanga embeera ekulemeredde ng'olaba nga waliwo ebitatambula bulungi waliwo ebintu bitatambula bulungi mu bulamu bw'abantu bwetu bitambula bulungi leka kulinda bajje bakubagulizeeko bubaguliza weesobolola empola obeereko ne gy'olaga okugenda mu ssabo kyama. Tebakyogera nina zenna n'ebyempulira. Oluguudo lw'egindi lwasaba abantu 6 abakazi 3 abaana 3 n'abasajja 3 ngani yakugamba olaba gwe yali agendayo okutereeza akalimuko tewayogera kakati ate yagenzeyo okutta abantu ye yayogedde era omuntu yogenda okumubuuliza nani yayogedde bigambo nti waba byogera kuno ku kyalo era mutereka abaana. Lwaki abantu tebakkiriziganya oba tebaagala kubalaba nti eneewammwe bajjayo? Buzibu ki? Lwaki abantu tebabeera beerufu n'agamba olw'eggulo nabadde ewa mama Fiina kakati leero ngenda wa mulongo waswa leero ngenda wa senga kolannama leero ngenda wa gundi. Lwaki abantu kibakaluubiriza okukyogera naye ng'ate bw'aba agenda mu muzikiti oba ekkanisa n'ebifaananyi yeekubya n'ateeka ku WhatsApp ne bw'aba agenda mu ssawo kati ate nga mugamba bye basinga okuba nabyo ne bye beewaanyisa nabyo bye bajjogesa ensi mugamba babijja wammwe. Kaakati kankubuulireko ekintu kya mulundi gumu. Bayibuli eyo erina essuula oba olunyiriri weegambira mu Kabakuuku egamba nti awo malayika wa Katonda nakka oba omwoyo wa Mukama nakka nga akutte balina bakyogera okumasamasa kwe kwalinga omusana yalina amayembe ge mu mukono ogwa ddyo nga mwe yali akwese amaanyi ge. Kyenjagadde okukugiramu kiri kimu nga mwe yali akwese amaanyi ge. Ne waffe mu masabo ye wava amaanyi g'abantu. Kati kyatandise jjo okukwekayo nti oli akimanyi bulungi nti w'omuzuula gy'agenda ku musawo we obeera omutegedde. Kyova olaba nti abantu abafunira omukwano mu masabo muno munnange tegufa era agira n'amukubirako bamanyi okwekubira amasimu gundi wagendako ewajjajja ennaku zino nti awaayo si kyagenda oyo takyakola bulungi kati nazuulayo gundi gye tuba tukola ki omulala nazuulayo gundi gye tuba tulaga abagamba nti lubaale baamubba yasigaza lubugo yasigaza lubugo kubanga babeera baafuna omukwano nga beetegeera era babeera bakyayinza okukyongerako nga bagenda ew'omuntu omuki. Bagamba abasawo mwebba nnyo nga twebbako ki oli najja nabba ebintu byo waliwo nabako mu mawulire agamba oli abbye ebibye amaanyi ge agatwa kati lubaale tebamubba nziriza ebintu byange mune lubaale tebamubba bamusobya. Omuntu asobola okujja wano n'asobya lubaale bwa wano n'otakitegeererawo n'otakitegeererawo naye nga amusobezza kubanga singa omuntu ajja muno tugeze mukazi na musajja ne beegadangiramu abeera amaze okusobya lubaale oyo oba olina kuddamu kukola mikolo. Kati ate lubaale omu ye obulagajjavu asobola obulabamu ggwe omukongozi obulagajjavu bwabulaba mu ggwe kitegeeza nti ye akuviira buviizi nadda ebbali gwe naakuleka nga weemagaza kwe kusanga nti gundi takyakola takyakola kubanga omulaguzi nga mulaguzi ajjanjabisa okuva ku lulimi paka ku ddagala lyakwatamu engalo nti newagamba obugambi nti kale kandabe naye ekyo kigenda kugwa ogenda kutereera ekyo kyokka ekigambo kyafulumiriza ku lulimi lwe nti ogenda kutereera kikumala okutereera. Kati singa lubaalo ono amutambulira ku lulimi atuuka ekiseera nga amuvuddemu
kitegeeza nti okukendeera kw'amaanyi ge kubeera kumaze okukola ki okujja so n'olwekyo lubaale tebamubba naye bamusobye. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline mulongo waswa nga tuwumbawumba nga tumaliriza bubaka ki abwosembyayo eri abatulaba waliwo abayinza okuba nga balinamu ku bizibu byonna oddemu obasiibule obawe ne kanamba k'essimu abaagala okukubirako oba okukulabako obabulira ebisingawo. Obubaka bwempa abantu obusembayo mu kisanja ky'okulonda mu kisanja nga tumaze okulonda tulina emyaka emeka? 5. Mu myaka 5 omwaka ogusembayo gumu ngenda tugimazeeko gwe gubeera mu kalumanywera gwe batuumye ne mu kiseera kino nti bamuyita vaawo nkole ki vaawo mpitewo. Mbasaba muleme kulwanagana kubanga obulamu bukyeyongerayo. Bagenda kukutta nga n'oyo eyeesimbyewo gw'olwanira tagenda kusobola kuyamba baana bo. Bagenda kukutta abaana bo basigale mu nnaku, basigale mu kubonaabona, basigale mu kudaaga kubanga yeggwe maama yeggwe taata. Ensi eno gye mulaba egondera nnyo omuntu eyeefaako. Ensi eno gye mulaba egondera nnyo omuntu omukkakkamu era egondera nnyo omuntu mulamu. Tubeere bantu balamu, tweyagale nga twagala nnyo ne bannaffe. Okuyamba kabonero ka Bwakatonda era okuyamba kabonero ka mukisa. Oyo yenna alina obwetaavu ng'osobola okumuyamba muyambeko. Kyovola nti nze emirundi egisinga wano ewange omuntu mugamba nti tolina ssente kyokka ate olina ebizibu. Leka tukole bw'onoofuna ojja kukola ki? Ojja kusasula. Bw'okolera ku bbanja. Kati twala ekyokulabirako omuntu azze bamubbye. Ebintu byabadde alina babibbi babitutte. Bizinensi eweddewo. Ate naawe ng'omugamba nti leeta ssente nkukole ki? Nkukoleko. Lwaki tosooka n'onoonya ebibbe bino n'obiraba ku bye babbye n'atoolako n'akusasula obeera ng'okola. Omuntu wabanga yasiraana takyakola naye ng'akugambye nti nalina omukisa nali nsuubula Dubai nali nkola bwenti lwaki totereeza omukisa gwe n'addamu n'asuubula Dubai n'akusasula naawe n'obeera n'omuntu nga wamukolako ng'ayogera ku linnya lyo. Tayinza kutereera n'atadda. Kale mutereeza aleme kudda Katonda ali kusasula. Ategeere nti alibeereyo n'anyuma naga nti naye bannange nina omusajja gye nnalaga era nze abantu mwenna abadde bankubira essimu nga muŋŋamba nti jjajja emanzi janzija naki jangu na mutwe gwo sirina kye nnakutuma sirina kye nkwagaza jangu twogere. Leka kugamba nti abasawo baseera abasawo babbi buli awabeera ekituufu n'ekikyamu kikola ki n'ekikyamu kibaawo. Buli awabeera ekituufu n'ekikyamu kibaawo. Leka kugamba nti nze abasawo bantama njagala okubategeeza abasawo abakola ebituufu gye bali so n'abatakola bituufu nabo bakola ki gye bali. Bugemba alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti leka kugamba nti omulokole Simaaya yakutta omwana. Yesu tannakwata mwana. Bwe twogera ku bulokole twogera ku Yesu. Leka gwe kuddira oli yakutte mwana kumwonoonesa ddiini. Yesu gwe twogerako tannakwata ki mwana. Leka gamba nti abasamize babbi lubaale tabbanga ku muntu. Omuntu yabba abantu. Omuntu nga mubbi ne bwasamira asigala mu ki mubbi. So ne waba musiramu era asigala mu ki mubbi. Omuntu nga mwenzi ne bwasamira era asigala akwana abakazi bakolako. So ne waba tasamira era asigala nga musiramu era asigala akola ki era asigala akwana abakazi mu ngeri etategeereka. So n'olwekyo muleme kukyawa buwangwa bwammwe olwabo ababanyiiza. Muleme kukyawa buwangwa bwammwe olwabo abakola bimwali mutasuubira. Jangu nga bw'okola ki nga bw'oli. Ne bw'oba mugagga ng'ekintu kijja kukolebwa emitwalo 2 era nja kugamba nti weetaaga emitwalo 2 oli nsiima n'ompe 10 ng'omaliriza. Sina muntu gwe ntunula mu maaso
ng'omuntu abadde atudde ewajjajja nga yaleese mutwalo nga sinnamumaliriza ow'emmotoka ne waasimba era ngamba abaaliwo nti mugende mwami oli mumufunire wakola ki watuula malirize so si obadde ogamba ki kabi era wabanga balinda eddakiika 3 nga tewakedde nawe ojja kulinda ameka 3 mulongo abantu bawe namba y'essimu balagirire neewo mbeera lweza wane mukono bw'oba ova Kampala olinnya emmotoka nga zijja Wantoni bw'otuuka ewantoni bw'oti bwe pa gamba omuntu nti ntwala erweza ku Masabo mu Kisenyi ajja kuleeta namba yange y'essimu eri 0759 69 39 88 leka kunkubira ng'omaze kutereka muvumbo gwa ssente leka gamba nti sijja mukubira lwakuba sirina ssente nina ekintu kyennyongedde okutegeera abantu babbira nnyo bannaabwe mu busawo buno obw'ekinnansi era neetondera na buli muntu yenna alina enkovu nga ya musawo wa kinnansi era neetondera na buli muntu yayisibwa obubi ng'eyakimukola musawo wa kinnansi munnange omusawo ye yakubba si Lubaale ye yakubba Lubaale tabbanga ku ki Lubaale tabbanga ku muntu abantu abali ebweru ababonaabona abalina ebizibu essimu yange eri ku WhatsApp nzijanjabyeko ku bantu nga mubuulya bubuulizi kyakkola nti kati oli ludda wanti ndi gindi kola booti ne booti ekintu embeera neekola ki neetereera nze ndwawo n'okwogera n'omuntu ne twogera ku bigambo bya ssente nti ojja kuleetayo emitwalo 8 ojja kuleetayo akakadde wabula twogera ku ekyo ekikuluma oli munakuwavu olina embeera gy'oyitamu embi nkubirako twogere. Alright, thank you so much for watching. Yonna gye mubadde musinzira okutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aaron Bobo mu kamera, tubaagala nnyo.